Gavumenti eteekateeka kusengula abantu abali mu bitundu ebyakosebwa amataba mu bitundu by'e Kawongo. Ebitundu ebyakosebwa amataba omuli enkambi y'amagye, Kasambya, Ntimba, Bweyale, Kawongo, Kalenge, gavumenti yakusengula abatuuze mu bitundu ebyo ebazze ku ttaka lyagula eky'eddiicu mu ggombolola y'e Galiraaya. Abatuuze abawangalira ku ttaka lino, gavumenti lyeyagulira abantu bano balumiriza ssentebe okubaguza ettaka. Gavumenti okutuwa ettaka yatuwa naye obuzibu tusanze amazzi gatumazeeko ettaka wetubadde tufunyako akookula tetukyalinawo wadde. Ettaka lino bwe lyamala oggulwa obuyinza ffe bwe tulaba wano ku chairman nga bungi nnyo ku ttaka lino. Kubanga mu ntandikwa baatugamba nti bwe tuba tuguze ettaka lino tugenda kulonda olukiiko olugenda okuba nga lukola ki lutambulira wamu n'erosi okulungamya engaba y'ebifo ku ttaka lino engeri gye mujja okwegabanyaamu. Serwadda Kitaka nga ye ssentebe eby'okutunda ng'aguza abantu bino abyeganye. Essaawa zino abantu bano kye boogera, abantu abasinga ffenna gavumenti tugimanyi bulungi, twayingirira ebyobufuzi byasingira ddala okutwonoona. Kaakati n'osiŋŋaana omuntu nga ye ayinza okuwanika omukono ku chairman aze akozesa ettaka lino ng'alitunda, situunda ttaka. Jamada Musana, ssentebe w'eggombolola y'e Galiraaya, agamba nti ettaka lino ttono terimala kulyongerako abantu abalala era asabye gavumenti ebagulira ettaka eddala. Kumpi Galiraaya yonna amataba gagizinzeeko, singa kibadde kisoboka abantu bano bafunirwe ate ettaka eddala tulabe gisobola okubaza, kubanga kati tibalina tooyi, tibalina wakusula, tibalina mmere, ebitundu byonna ennyanja ebitutte kubanga Galiraaya eringa kizinga. Eno ebugwanjuba eriyo River Nile, eno ebugwanjuba eriyo Mugasezibwa, ate eno mu north eriyo Lake Yoga. Andrew Muwonge, ssentebe wa district, ettaka linagamba liweza acres 228. Nze nkakasa nti twagula ettaka lino ba office ya Prime Minister yagula ettaka lino naye ng'egulira mmwe abaali banyigiriziddwa amazzi wansi. Banaffe abakoseddwa amazzi eri emyali gikola ki tukyasitadinga mbeera tulabe webinaasoba tujja kubawa webigaana eri tuyinza okufunako eka ng'emu babazimbira obutenti ne bakola ki ne babeerako awo. Mariam Kaberuka amyuka RDC akabatemya abo abagula ku ttaka lino nti buli eyagula wagula mpewo. Kati buli muntu agamba nti nze nagula eky'eddicu wagula mpewo. Buli agamba nti nagula eky'eddicu wagula ki? Oba oyina endagaano oba oyina ki nga wagula ku ttaka ddala. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo.